Yango Mbazira. Ani anko onze siri anko ongoba kushi. Obadde kyakyo obuzaabuza abalabi. Bali bulungi mukulu Mbazira. Sirina tabbu wendi mpola mpola mukama akyayambye. Okay. Tukulaba wadda ku luguudo oli taratibu. Asinaba kuba nnyo taratibu. Naye nga ku luguudo kwendi mpola mpola obulamu bugenda bukomawo nga bumanyi mukama ataasa mpola mpola tujja kutuukayo. Biri biti eyo. Ffe gye tuli tukuba disiko tweyagala ebintu tumirimu tukola kyekisinga okuba ekibi. Kyekisinga okuba ekirungi kali ojja kukatemamu emirimu tukola kyekisinga okubeera ekirungi ne mukama badde akyasasidde just ng'ogyeko kuba nti leero twafiiriddwa muganda waffe Ahmed Sennabulya kitalo. Okay. Atutunye mu show gye mwakubye ne muwaganguza kuba ekisaawe ne mukiteeka wali. Naye ebyo tubikola bulijjo tukuba abantu bajjula. Ebyo tubikoze nno for some good time ate ekirungi tuwano ku BBS Telefine abantu badde mbalaga ebintu ebyo. So tubikoze ate Katonda tumusaba ayongera okutuwa amaanyi n'okutulekera abawagizi baffe abo tusigale nga tukyasobola okwogera nabo olulimi lwerumu nga bakyatuwagira kubanga buli lwawulira endongo y'ebinyanyanyanya ne bagiwulira era kati bawaga balina empaga empya endongo y'ebinyanya weewaawo nga baddamu weewaawo so bakimanyi mwe mwesigaliza ebisaawe. Ebisaawe of course ebisaawe ebyo tubikola naye abantu bafaawe babituyambako era tukibeebaliza okuba nti batuwagira nga tekuliko mbeera yonna tewateekawo mbeera yonna wabula batwagala baagazi Mbazira Tonny ne Sunna buli batuwulidde ne bajja era kyova olaba ebisaawe ebyo manye ebisaawe ebyo si byangu kwaŋŋanga ebisaawe ebyo tubyanga ate buli omu yali byagadde naye Katonda bwakuyamba nakuwa obusobozi obukyaŋŋanga n'okituukiriza n'okikola. Yoga batugambye yafunye best DJ of the year. Best Radio DJ of the Year award twagifunye era twebaza nnyo mikwano gyaffe aba high school awards n'abantu bonna abawagizi baffe okubanga batulonze wakati ate nze byange byadde bibi nnyo nti obudde abantu baali banoonyeza obululu nze nali ku ndiri era njagala okutegeeza I didn't take any part mu kintu ky'okulonda nange kennyini ndabika seeronda naye abawagizi ne balonda TMT ne balonda nigeze okulaba nga award nga abampeereza nti owangudde biki ngamba what is this so twebaza Katonda kitiibwa kya Mukama naffe okwongera okusigala nga tulemerako kubanga okimanyi industry eri busy bantu bakola misana na kiro bali so hard working so bw'owaganya n'oyisaamu omuntu we n'obanga gw'osingiddeyo ddala ng'ekitiibwa kidde eri Katonda. Kino kirekawo abadijje b'oluzungu tekirinawo kibaleka kubeera tebalinawe babadde baakabimu kisoboka okubeera gwe kyogedde nti baakabimuko andi yakati okubeera owakabi kirungi kubeera buli omu alowooza wakabi naye tulina abantu betusaavinga they are the deciders bwe guba musango be balamuzi be basalawo nti ono ategeke afune abantu 3 ono ategeke ebisaawe ebijjule gwolaba ki kubanga ekirungi shows zonna muzikwata muzifilminga era footage mumulina kati abalabi baffe aba BBS Telefine mubalage nti bali ab'oluzungu bayisa abakabi baategeka byali bwe biti then ne bano Mbazira Tonny Sunna ab'omu kyalo abatalina na zi blue tick ku Facebook nabo bategeka biba bwe biti then omaloteekemu amasimu ogamba abalabi wamma mulabi eki abalina blue tick kyamaanyi mu bulamu kiki abasinga bakirabanga ekyettabbu by the way naffe tuzaagala blue tick naye engeri gye twakimanya nti si zitandikirwako si ye yardstick si lwe lupimo olulaga omuntu ow'amaanyi blue tick is a blue tick naye but for us anti kyekyo kakati aye naffe era singa tuba twagadde ozigula singa tusobola ozigula kubanga era abo abantu boolaba mu kisaawe buli bajjula kiba kitegeeza ki so ffe tubadde tukyali nnyo ku kyokumatiza abantu bano kati bire bya Facebook oba blue tick jere bateriyo for us we are very much okay with it kubanga abawagizi baffe bwe baba bayingira ku mulyango nga waayo ekitwalo kye tabuuzo bago ngenda okulaba Mbazira Tonny Sunna alina blue tick ajjalwa content ajjalwa what you can produce for them so for us twamanya kitusobola bakolera era kyetubawa ne tumenya ne kibaagala okuwulira ne tuongera kunnyikiza ekyo ne blue tick tujja zifuna kanate olaba tubabonyabonya kati nga tulina blue tick ku Facebook oba ku Twitter oba ku Instagram oba at any platform kanate olaba tulizifuna bajja kukiwulira awadi twabimu wabaddeko omuweka tandeko Mbazira Tonny twaddeko nga bujo mutambula kituufu kakati mu category eno era and by the way singa wasobodde okufuna clip ya nga tuli eri ku mukolo
nze when I was receiving my award era Sunna twabadde ofena ku stage I called him nayingirawo najja n'abaako kyayogera so he had a word to the audience cause nze nabadde era mpulira buli kadde. That is why never wedda mbadde njogera olire ebigambo byange bitambula nnyo Mbazira Tonny Sunna Ben cause for me I know it. Naye kakati ndowooza bali batambulidde ku individual then ndowooza n'ekigambo CBS kubanga ne ku award kwekali kati ndowooza kino ndowooza yange ndowooza boy bali bakubanga ne Sunna ine ye yafunye naye era naye siriiko so ndowooza badde ba awardinga individuals yeah they considered individuals ninga for us we know it we are duo and era byonna tukoze ffenna ebbanga lyonna. Okay. Muri badio naye mayiga kawo twalaba nga abantu bali bagamba nti mwafuuka kinoomu baani mwafuuka kinoomu nga balinga bwe batte mukyali babiri bwe mwali ku lulwe ekyo balimba nze mbagende batunulire clips ezembeerako nga nkola n'ekivulu kye nasembiyo okukola kyabaddeyo jjo wegenda otunulire videos nzikuwozanyira abantu kituufu nabaddeyo nzekka nze naye in my presentation ojja kuwulira buli kimu nga buli kimu yogambye ati abantu beebuuza lwaki ennaku zino ebivulo buli omu kakati kino kiriwo kiti ba customers abajja otugula waliwo ajja nga budget ye tejja kusobola kubatwala mwenna kati nga what you can do ogenda oba Sunna n'agenda banza abantu abalaba clients bonna bajja ku Stream Live Avenue okutugula nza ebiseera bisinga mu bwongo bwange first priority ya fembi then tumala kulemererwa nendiyuka nkugamba ontwale nzekka oba otwale Sunna yekka nenga ekisookerwako priority y'abantu babiri so abadde bagamba nti nomwayawukana tebibanga abo baleka bwe baagala tukole bwe baagala tubeere omanyi tulina ebizibu y'abantu abatwetoolodde it is ezimu ku challenges ennene zetusinga okuba nazo abantu abatuli around abasinga obungi ndowooza bwe twegatta bala amaanyi gasukka nnyo and some of them waliwo abalowooza nti balina kuba bo not us ate era waliwo n'abalowooza nti balina basobola okubreakingako either Sunna n'agenda oba nze neŋŋenda ye ne yeenyigawo abamu bwe balowooza nebino ebintu process mpanvumu. Okay. Nga tumaliriza December ki ekiviirako abantu nga muzze babiri mu business ne mugamba tutambule Sunna Ben Mbazira Tonny time to come mutuuka nga abali beekubye emirundi 10 abantu nga tebakyayogera buli omu ali ku bibye buli omu akwata bigulu bye tebukyewuliza ebyo bintu biwanvu debate mpanvu nnyo etaaga tulina obudde naye ebiseera bisinga etera kuba ego buli lwobanga otane so anyway mu relationship zonna zetubeeramu kebibiri bya girlfriend boyfriend ebiseera bisinga ebitera okwawula kababire bafumbo etera kuba ego nesijja kwetonda ajja kunkubira tibigenda okugwera ajja kunnoonya gibigenda okugwera ng'abantu baawukanye etera kubeera ego naye nze ndowooza mu relationship kubanga n'ebya duo oba bya trio whatever you may call it it is always a relationship enkwatagana yo nange enkwatagana yange naawe kakati ebiseera bisinga ekisobola okugiyamba okubeerawo kulina okubaako omusiru n'omugezi naye mwenna bwe mubeera abagezi kiba kiganye kati ono bw'agyewulira naawe n'ogyewulira nga buli omu abeera gy'ali nga munye olaba no nga nimunyeenya bwe nti akagere that's what you do kati gye bigwera nga obufumbo busatulukuse nga buli omu ali ajja kunkubira amaliriza oluusi netakubye ajja kunnoonya alimba n'atakunoonya gye biggwera nga batandika once upon a time so kakade ekikulu byonna mweno relationship yammwe ya duo oba ya trio kubeera kuguma walina okubaawo omugezi n'omusiru kakati gwe olaba oba gwe alowooza nti oli mugezi ebyaddala gwe mugezi oba omusiru gwolowooza nti musiru byaddala ye musiru ekikulu kye muba musinga okufa y'ensonga enkulu lwaki mwatandika so nze ng'omuntu kye nsinga okubeerako why did we start the reason why we started is the reason why we should keep moving forward regardless. Okay. Thank you.